mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo munnaffe wano waŋŋambye nti oloota nnyo omusajja temwali mwagalana, tiwalina omusajja nga mwagalana ne mweta nti naye akugira nnyo mu birooto. Ekisooka, ekirooto kino kiba kijja kuvaako singa onaafuna omusajja omulala, omusajja ono n'omujja mu birowoozo byo tagenda kuddamu kujjira mu birooto, ajja kuvaako. Ekirala ky'olina okutunuulira lwaki obeera oloota nnyo omusajja oyo nga tewamuzaalamu mwana yenna, just mwali mweyagala bweyagazi ne mweta. Ebiseera ebisinga omusajja oyo buli wakuteeka mu birowoozo bye, naddala mu budde ng'obwo obw'ekiro, kiba kyangu nnyo ate ggwe omuloota. Ng'omuloota olaba mulimu ebyo bye mwabangamu emabega, kisobola okujja bulungi nnyo. Omusajja eri n'akulowoozaako ate ggwe eno n'omuloota. Mukitegedde? Kwegamba nga mwakyawagana nga mweta, naye ng'omusajja ono ng'ekyamazima awulira yali akyakwagala naye nga talina kyakkola, era nga buli waagwawo ekiro asobola okuddaawo n'akulowooza. Kiba kyangu nnyo ggwe omukazi okuloota omusajja oyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbannyonnyola ku kirooto ekyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.